Poliisi egamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe baakakolawo kiraga nti bano bagezaako okutandika okuyekera eggwanga era nga bangi ku bano baliko abasirikale mu ggye lya UPDF. Bano era kitegeezeddwa nti bagezaako okwetuuma erinnya erya Uganda Saving Group nga bangi ku bo baliko abayekera mu ADF. Poliisi era egamba nti bakakwata abawera ddala 20 mu bikwekweto bye bakoze mu kitundu kino. Era ku bano ababadde bakulembera obulumbaganyi buno bonna mu disitulikiti omuli Kasese ne Bundibujjo bamaze okukwatibwa. Poliisi etegeezza nti bano babadde balina enkolagana ey'awamu n'okukwataganya emirimu gyabwe. Abali babeegawo obulumbaganyi tujja kukola butaweera okulaba nga bakwatibwa ate babonerezebwe. Ne bwe twogerera kati tulinawo abalala 7 emitwe emikulu egibadde gikulirira obubondo obwenyigidde mu bikolwa bino eby'obumenyi bw'amateeka, okutemula n'okwonoona. Poliisi era egamba nti ku bakwate kuliko Muhindo, Tembo Bwambale Nelson nga bano babadde bawandiika abantu b'eggwanga ery'Abakonjo ababadde batirimbula ab'eggwanga ery'Abamba. Poliisi era egamba nti emaze okukwata abantu abawerera ddala 26 nga bano babadde bagezaako okuyingira mu bibira by'e Congo. Mwe muli Elias Muhindo ono yaliko munnamagye yalekulira kigambibwa nti yakulira akabondo kano akatendeka n'okuba nti n'okubalagira ekyokukola nti abadde asinga okikola abadde ayamikwako Tembo Ali. Tembo Ali yo yasogga Kiso Mulambira ebiso Sabbiiti eri eyakuwa wamu ne muganda we kitundu eky'e Kasese. Wabula era ekyennaku abatuuze beeno bagezaako okulemesa poliisi okukola emirimu gyayo nga bangi bakweka abamenyi b'amateeka bano. Omwogezi wa poliisi enanga agamba nti kino kikosezza nnyo enkola y'emirimu gyabwe nga poliisi. Tusuubira nti bano 7 okuba nti mwe mulina omutwe omukulu bajja tuwa amawulire kubanga tuzze tulaba nga obukulembeze obw'ennono mu bitundu ebyo kwesambye obubondo buno nga balaga nti tebabamanyi. So nekiba nti bwe tunaawunzikira okunoonyereza kwaffe tujja kuba tulina ekifaananyi